abalungi be basinga obungi ababi. Abalungi be basinga obungi mu nsi okusinga ababi. Wano ku Dream TV ne ku Impact FM abatuwuliriza tubeeyanza tubaagala nga nammwe mutuddiza obubaka nga mwebaza okusingira ddala mwami mukulu. Banaye yeebale tufisizaayo obudde, bannange yeebale kutusomesa, bannange yeebale. Comments tuzifuna kya kwesiima kw'amaanyi. Erinnya lyange nze Nantongo, ndi ne mwami mukulu Alex. Aliwo okutwanjuliriza kutaanya ku nsonga yonna gye tubeera tumuwadde. Kubanga ffe kati tumuyina omweyambisa ng'akyaliwo era ng'akyalina n'obwagazi obw'okutuddamu ebibuuzo bye tuba tumubuuzizza oba okwebuuza kwe tuba tumwebuuzizzaako. Mwami mukulu, abaana ab'omu kinaana 80s abazaalibwa mu 80s 90s paka ne kano 2024 abazaaliddwa abatandise okutegeera tumanyi president omu ye President Yoweri Kaguta Museveni. Tetulabangako nkyukakyuka yonna wabula ate okulondebwa ne campaigns zikubwa ne bagamba tutaddewo akalulu ak'okulonda omukulembeze addako era ne we tulonda oba ne we balonda tuzze tulabanga mukulembeze omu yaddako. Twebuuza kati waliwo ennyonta tutandise okubuuza nti Museveni avaako ddi era bw'aba avaako atya, ife abakuze oba abazaaliddwa nga tulaba ye tukisoboka okuvaako nti ye bw'anaavaako atya mu mirembe oba anajja na mmundu nga we twasoma nti Museveni yayingira ensiko n'abajaasi be 27 lekera kisoboka kimu Museveni okuvaako. Ffe ebibuuzo kati bye tulina kyenkugamba ekyo kankubuuza okuva ku ki? Ku buyinza n'aba nga takyali president wa Uganda. Yabuliko ani president wa Uganda? Ikitegeeza ogambye okuva ku buyinza yabuliko. Yes, ye president w'ensi eno. Ekyo tekitegeeza nti kati otegeeza ki obuga nti avaako? Aso kisoboka okulaba president omulala gwe the 80s nanti nkugambye nti ab'omu kinaana naffe tusobola omulabako. Mwamulaba dda ani president kyomulala kankubuulire je oyagala okututabula tetutegeerera ku level gy'otegeererako ebyo biveemu. Omanya otya nti omuntu yavaako dda oba tannavaako? Okusinziira ku byayogera biyinza okundaga nti omuntu gwe njogera nako naye yavaako dda. Tulina ekintu Abaganda tukiyita sikyakyala. Okuba sikyakyala wabula sikimanyi naye nkiwulira kyeki. Oba ogenda kufa sikyakyala. Omanye ekiwu ekinya eky'omunju nomala okikuba akakira omuki ne kavaako kasigala nga kagira katya ne message gye nali ndabyeko ng'esigala esambagala. Manyi lwaki bakiyita sikyakyala? Awedde kiba tekikyawa makulu, takyalina gy'agenda kukyala anymore. Awedde kiwedde akuba kiki sikyakyala abulako kikutula mukono. Ate omuntu omanya otya nti ekintu yakivaako dda oba nedda? Omanya otya nti omukira guli ogw'omunya guvuddeko nti gukuba sikyakyala? Naye ate kati bw'olaba gw'omunya guli nga gukuba akakira k'omunya nga kakuba sikyakyala ate gwe n'oga nti bannange mutuyambe omunya gunaavaawo ddi? Ate ng'oli olaba abazungu bakiyita last kicks of a dying donkey. Omanyi omuntu bw'aba agenda okufa ate abeera n'amaanyi g'otolabanga ng'akutuka n'akutuka. Ati bw'oba olaba omuntu ng'atandise okusambagala n'amaanyi gwe ng'owuuza nti anaavaako ddi? Nti banaamusiibula ddi?
ekibuuzo kyange kibiri ki oŋŋambye ekisooka oŋŋambye nti president omulala tujja mulaba mwamulaba dda aliwo nanti oŋŋambye bugambi ojja mulaba kakati ye problemu yaffe eyo okay bwe tubanga mmwe abagenda okulonda temunnalaba pulezidenti gwe mwagala tosuubirayo ekyo ekibuuzo kyoyagala okumbuuza simanyi peaceful transition ate ebeerawo etya nga gwe agenda okulonda ku ssaawa eno tonnalaba pulezidenti oyo kyenkugambye nti pulezidenti bw'oba tonnamulaba tolonda kati ogenda kumulaba luli nga tulonda tolonze kabokisi mu kifo kya pulezidenti gwe kakati olina akalulu tomanyi gwogenda kulonda mu 2026 pulezidenti wo tomulaba tomanyi nti Museveni oba Kyagulanyi oba Mao wano ku program tugamba nti komaawo mbadde ngenda mukomyawo naye kamuleke ku lw'abasigadde abawuliriza ba Dream n'aba Impact nenze nkutegedde ontegedde anti olwawo owulidde bwe mba sinnalaba muntu gwe ngenda kulonda leero nga tulonda mu 2026 oli musiru totegeera n'akaluluko kampe bampe n'obutwa n'enywere akaluluko kampe nze nja kumanya wenkasi abasiru bonna tebannamanya pulezidenti waabwe nenze manyi pulezidenti agenda otufugamu mu 2050 namulaba dda mumanyi kati atawondeseemu nkankuleke kubanga nze mumanyi kati awondeseemu kubanga mbala ono abaddeko emeka Amini yaliko emeka Mutesa aliko emeka bw'okibaze bw'otyo fetugatta n'omanya nti kakati ono najja kubeera ajja kukoma wano ku 2050 nga taliiwo pulezidenti agenda kuba bw'ati nze namulaba lwaki mbala nsoma ngatta eno Putin eno Trump eno simanyani oyo muzanyi w'emizannyo eri whatever eno ani eno Kagame eno Ruto nengira bwendo 2050 yani nganzira mu bitabo byange nganzira mu meditation Edigotanga bakuweereza nti agenda kuba bw'ati mumanyi era mulina mulaba ekisooka kibadde nti kakati gwoli wano oli mukavuyoko tusobola okufuna ab'omukinana twebuuza nti tusobola okufuna president bwe muba temunnamulaba mu biveemu tusobola okukyusa president n'atuddamu nti ye munaamukyusa naani nga temumulina ne mubuuza nti kisoboka president oyo munaamukyusa mutya nga muwamwe temumulina temumulaba nga temumumanyi kati munaamukyusa mutya era mwe mujogana peaceful transition kubanga mujja kubaagala okukyusa omuntu nga temulina gwe muleese Uganda yali ekozeko peaceful transition kisinziira kisinzidde kubanga teri transition gye twali tufunye etaliimu baali bagifunamu kati aba baali bagifunamu bo bagiyita peaceful transition abatagifunamu baga nti si kiki naye ate ekyo kituufu bakisobodde bwe tudda ku mazima tetufunanga ekyo ekigambo kyoyogera okukyusa oba obuyinza nga tewali musaayi gukoze eki mu mirembe naye ekyo tekibaawo tekiriiyo teri kukyusa buyinza butaliimu bizibu oba kuyiwa musaayi ebizibu n'omusaayi omukazi bw'aba azaala omwana aba ate obuyinza naye omusaayi tegubaawo akati teri ata buyinza nga tewali musaayi wali omukazi azaala n'azaaza mazzi ffe tuli kusaba nti bukyuke nga tewali musaayi busoboka tekisoboka Christ yafa musaayi abantu bafa musaayi ensi egula mirambo bwe bagamba
teri muntu awa buyinza nga tewali musaayi guyise. Mu ngeri yonna gujja kubaawo mu buli ngeri ng'omuntu owaayo obuyinza nkugambye omukazi bw'aba azaala aba awaayo obuyinza bw'aba awo obuyinza obw'okubeera n'omwana oyo aba abuwa omwana kati musaayi eba ensolo owulidde ewaayo obuyinza nti mwana wange bwe mbanga nze nafuyi take over. Kakati goloza peaceful transformation kyeki tunywe mata ku olwo lwe bakyusa fenna batuwa amata eggwanga lyonna peaceful transformation. This is a peaceful transformation. Please have a glass of milk. Batuyite media zigende nakasero twegamba fenna tweyagale peaceful. Museveni ajje aveeko bulungi nnyo. Museveni nga gomulaba mwekwate mu ngalo okujjako ng'amagezi go tegalaba bulungi. Museveni omulaba ng'akikola ekyo kati gwe musiro oba ye nze ye kakati gwe mulaba ayinza okikola kakati otawanira ki ontawanya nawe n'okuredia tayinza kufuna ng'ogijjawa tubadde wano emyaka gyonna twali tugifunyeeko temuleme nammwe kutubuzaabuza mutuleetera ku bintu ebyenkoko nammwe abatulaba wamma kati tulabe ani yakugamba nti obuyinza babuwaayo nga banywa amata ne bakola pate ne ka juice? What will you have? What will you drink, please? Tea? Yes, Museveni is going. Museveni is going peacefully. Kati ngufudde omuzannyo. Museveni is going peacefully, including Otafiri. They are all going peacefully out. Will you have some wine? Yeah? Including, they are all going peacefully. No. Yeah? In the evening, yes, all of you gather. Yeah, they are all going. Even Mhozi is going peacefully. Can you have a glass of wine? Mama, ani agambi. Mwe mukulota namu. Taliyo. Teri agenda kukyusa buyinza nga tayiye musa. Abaana b'omukinana ne kyenda twetegeke. Mulina omukulembeze gwe mwagala abakulembere. Sekinomu beera n'omukulembezeewo. Yes. Gw'olaba kati. Olina omukulembeze gw'olaba. Oli awo tolina nakyo oyagala. Owoza kiki maze emyaka 3 sirabanga president mulala gwoyagala okulaba omumanyi ani ne tolina nago oyagala kulaba mulala ne gwoyagala okulaba tomumanyi kyokka oli awo twagala okulaba ku president omulala ani ate bwajja ate ne mumugoba obuyinza bubeere omulala bwajja ne yesimbawo nga mumuga nti ate oyo musiru kati mwagala ki tugamba twagala obuyinza bukyuke netusaba tulabe ku president omulala netugamba bukyuke mu ddembe ebigambo obuyinza bukyuke butya mu ddembe tekisoboka kirikyo tekisoboka abaagala bukyuke mu ddembe nze mbawadde venue mujje tukole pate wano nganti tuli mu ddembe tunywe juice nga tusiibula bannaffe abagenda peacefully bannaffe abagenda peacefully abajja peacefully era bayingira peacefully tebajja na peace bayingira peacefully okimazi nkimazi kakati bagenda kufuluma peacefully nakyo kimazi twagala tukole kapate kaffe bajja peacefully era bafuluma peacefully aha olwo twewaane nti twafunye peaceful transition 80s 90s tunywere mukikunywera mufune vision y'omuntu gwe mwagala obbakulembera muve mu njaga muve mu sisha muve mu mansulo muve mu kwefungula tuve mu butala muve mu kusabiriza sente muve mu kusabiriza sente mu butalaba muve mu butagala kukola muve mu bunafu owulidde muve mu kukola enjala muve mu kukola ebyo okwambala empale eziri enjulifu banta musimanyi biki ebyo balance ebyo oyambala balance nga osuubira Museveni okuvaako
atya alekegwa wa balance of style up my dear. Okay, brain up. Okay, olunde ekintu ng'okimanyi n'ebyo ebyokuddawo ate tetulabanga pulezidenti mulala gwe mwagala okulaba ani n'abaganda oba baani abakyuli pulezidenti kigwe mwagala naye tebamulaba oba tebamuguroominga. Kati ffe tulina abantu betuguruuminza bagenda okufuga eggwanga lino mu 2050 naye tewali abalaba tewali abamanyi nga ekintawanya wano okufugira wano kiki mukavuyo kana ak'ebijja biki simanyi bano badduka wano ofugira wano lwaki leka abali mukavuyo bakabeere mu paka lunafuna kiki omuntu ategeerekeka ko program ya Dream TV abalungi gwe tokuluminga musikawo tokuluminga baana bo ne Impact FM tugezaako okunnyonnyoka buli nsonga ebeereeteddwa wano ku lw'obulungi bwa program obwa TV n'abalabi abawuliriza abalabi ba Dream n'abawuliriza ba si ku lw'obulungi ku lw'obwetaavu bw'abantu nti abantu tebamanyi kye baaliko ate tewali ababuulira. Owulidde ekituufu kiri nti tosobola kubeera mu kavuyo ekitambuliza eryato waggulu w'amazzi g'ennyanja kwewala ebiri wansi muki mu nnyanja ne bayiyizaayo ekyayo submarine. Kakati ye ate ebyennyanja bye bigitya. Owulidde era bwekayo nga bonna beesega okitegedde toyinza kubeera mu kavuyo ate n'okajjanjaba dokita abamulamu okujjanjaba omulwadde naye toyinza ga nti dokita lwala obeere mu wadifa emulago osobole okuwonya abalwadde naawe kwatibwa ssenyiga naawe kwatibwa ekifuba naawe osobole okuwonya baki banno. Dokita atekwa kubanga mulamu ali abaavu ebizibu by'abalwadde be. Ffe tuli ba dokita abasawo social doctors artists atekwa kuba social doctor. Tobeera mu bizibu by'abalwadde bo obibeera abaavu ng'oli mulamu oyambadde n'egganduula njeru protective gears ozitaddeko masiki yonna naye toyinza kufuuka ate mulwadde mbowonyi ate omulwadde oyingirewo abantu kakati nze tugende tuwonya abalwadde bano abali mu kavuyaako Besigye baamukutte baamusibidde gundi abanopo baabakutte ate baagize batya nti ate beewaze simanyi ate bakkiriza emisango ate tebaagikkiriza nti ate baabakase nti ate kakati ono gwe baleese ate bannange baamukwatidde eri ate baakwatako dda n'abalala kakati fe ate bannaye tukale tutya nga odda mu kavuyaako ng'otegeera kaleke beera baave oli musawo bali balwadde bafu bali eri mu kavuyo ate sitobeera above them oli musawo social doctor ng'omusawo ow'emulago medical doctor olidde nga spiritual doctor oba omusumba oba omusasodoti naye toyinza gamba omusasodoti agende mu bamalaaya naye ayende asobole balokola. Era omusasodoti toyinza musanga ku sipiika ekiro okujjako nga si musasodoti aba anonyeeyo ki mu kavuyo k'abamalaaya. Kakati bano bamalaaya ku byobufuzi bamalaaya mu ssente bamalaaya mu njogera ayogera kino leero enkyayogera kiri kakati nze mbere mu kavuyaako gwe naawe bw'oba ondaba oba naawe bw'oba weeraba kakati ekintwala mu kavuyaako ki nti kikyo bagenda kunsasula nedda kakati nze ekintwalayo kiki mu kavuyaako ebintu ebyekisiru ddala oli ow'amagye ali ritaade bamukutte tebamukutte mu kooti y'amagye ate ab'amagye bamukwatira nti kiki mbw ate yabadde ateesa ku babi simanyi ng'aleeta byakulwanyisemu kakati gwe ng'obeera mu kavuyaako abalungi be basinga obungi yes ng'oli mulungi
ng'obeera mu kavuyaako okusinga ababi era n'ebikola eby'effujjo ebirungi bibuutikiddwa nnyo ensangi zino ne byerabibulwa nti gyebiri oba bikolebwa. Tugamba wano ku Dream TV nti ekikolwa ekirungi kiyinza okulemererwa olw'embeera gy'obaamu, naye omuntu omulungi asigala mulungi. Tewabeerawo embeera yonna oba omuntu yenna akunyiga n'akutuusa okuggyamu obuntu bwo, okumulagako kikyoli naye kankulage kikyendi. Ate ekipapa abantu okubakozesa ebyo byonna bye bakola kulengera kumpi. Abantu balowooza nti ensi egenda kukoma ne Museveni. Ne Museveni nenyina ayinza okulowooza nti ensi egenda kukoma naye. N'abantu abalala bonna nange nyinza okulowooza nti ensi egenda kukoma nange. Nedda. Enjawulo ereetera omuntu obutapapa kyekyo obuwanvu bw'olengera bwenkanawa mu maaso era amabega gy'ova obuwanvu bwayo bwenkanawa. Right? Kakati bw'omanyi ebintu ebyo byonna n'ogamba nti kakati topulaningira wano mulengere wala mulengere beyond Museveni, tulengere beyond Museveni agenda oba oyagala oba tayagala. Definitely ekisaawa ye Katonda ajjamuga nti kakati mukanda wange jangu owulidde obudde bwebu nga gwe toyagadde nakwagala oba omuggyeko oba tomuggyeko byonna nga tobirinamu kati oli yagubadda ye oba omuggyako omutta na kiso tafaayo oba omutta na sigiri ebyo tabitya. Abo baba tebakyatya ebyo. Mbate omuntu gambe Gaddafi nga yafa ate nga ne Mobutu bamutta oluza tamanyi abimanyi byonna yakusinga n'obimanya n'engeri gye baafa gw'obimanyidde najja nankumbi yabimanyidde ku level yennyini ya State House gw'oli mu kazigo ke najja gy'obimanyira gy'oyima nga Mobutu yagenda omukolimira olowooza ye tamanyi omugamba oli ebeeranga ne Mobutu yennyini olowooza bw'okola bw'otyo toofe nga gundi yafa nga gundi yafa ebyo akimanyi agenda kufa tafaayo. Kati bano balowooza mbu Museveni ajja kweraliikirira engeri gy'anaafa. Tekisoboka nga yeeraliikirira ki? Bwe yali nga bakuba amasasi nga teyeeraliikiriranga amasasi. Kati gwe omutiisetiise mbu olw'okuba Mobutu yafa ne Gaddafi yafa tabimanyi. Natasha Nnyonyozi ye Miss Uganda 2024-2025 Nnyonyozi era yatukiikiridde mu Miss Universe. Uganda Cranes yakuba omupiira newangula 2-1. She Cranes yagenda ebweru nayo newangula. Akamwenyumwenyu mwekali mpola mpola naddala mu bawagizi b'emizannyo. So zezo update eziriwo mu ggwanga eziyinza okuteekawoko omuntu akamwenyumwenyu mpola mpola. Nze sikomaawo. Ate gwe ebyo byoleeta ebyo byakamwenyumwenyu ebyo si birungi nabyo. Kubanga nze sietaaga kamwenyumwenyu. Nsobola okitegeera gwe tokwetaaga kamwenyumwenyu. Yeah, sanyu. Kakati abo bagobye omupiira. Ekikulu kye bagenda okukola nga bamaze okugoba. Kati bakola ki? Esaawe. Bali mu trainings ku match eziddako. Nnyonyozi eyo Miss Uganda, simanyi Miss whatever. Ali eyo. Bagamba nti kizibu okukuuma engule gy'owangudde okusinga nga tonnagyo olwanirira nnyo engule gy'otannawangula. Okusinga gy'ofunye. Gy'ofunye. Oluusi bw'ogifuna onafuwa. Owulidde? Nti kizibu nnyo okukuuma engule. Abangi baba bagikola ki? Bajagala bagirwanirira. Naawe ekikulu si kuwangula. Naye tugenda kukuuma obuwanguzi obwo. Kyekikulu. Ekyo ekibuuzo kuba tuyinza obutabuwangula nga kamwenyumwenyu essanyu ne tutalituukako. Kamwenyumwenyu. Kakati okukuuma obuwanguzi lyessanyu ddala. Naye so si kamwenyumwenyu. Tetusobola kusukako awo mu programu y'abalungi be basinga obungi mu nsi okusinga ababi. Nze Nantongo ndi era mbeera ne mwami Alex Mukulu okutaanya n'okutwanjuliriza ku nsonga yonna ebeereze mu buufu bwe. Ffe ne tujjamu ekyokuyiga eri nga kidde eri abalungi ate n'ababi
naye tomanya tujja bakyusiza muno mu program mpola mpola badde ku saidi y'abalungi. Mukama Katonda abakuume. Mweraba.